tosobola gatta bakadde bona mukyalawo kubanga obukulembeze bwe wakola ani ababulina taatawo obagwe side y'abakyalo waliwo maama n'omukyalawo kati ani akulembera munne ate bamaama naye banaye nayagala obuuzaako waliwo omusajja yayimba okusanganya zaalo osanga malaalo kyokka nno ekinsese omukazi asobola okukayimba ng'aleze mwana mulenzi n'omugaa kati obulamu myaka emeka okufuuka nazaalo ono taawase abakazi kati bava ku kyekyo nolaba oli ng'anyigiriza mutabani wange tasobola kukola bw'ati tetujja kukkiriza kukola bw'ati fitina y'abakazi ne banyazaala ne mukamwana yavaawa bamaama bannazaala bamanyi bulungi nnyo abakyala be bakola abasajja kuba naye mukyala era abamanyi obukodyo no bwakozesa okugonza gwe ate ye aba n'obulumi gy'oli yakuzaala oli atayaga bikutuukeko naye aba yabikola kitaawo nga nawe kasuku bwobeera ne mwannyoko buno obuvubuukirira kamaze senior 6 kakatandika ku campus nga kagandako gosinga okulwanagana n'abasajja abakakuwana gwe kasuku kubanga omanyi okulimba kw'abasajja oli musajja kagenda okukozesa muganda awo obeera mukambwe ennyo kakati ne maama aba mukambwe ennyo ku mukamwana we kubanga naye amanyi abakyala be bakola abasajja agamba ono byali mukola omwana wange ate gwe atobira atoli mukazi naye yabiraba. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka koka 3-in-1 kayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamukamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 7 4
85 73 ne ku noti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Kale. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Mumbadde bubi kaponga tajja kapo ali kuki abantu ku channel yange bakusiima. Amina. Manyi okwogera ebintu abantu babyagala si kintu kya kusaaga. Abantu boogera nayogera eddakiika aga. Ana. Nawunzika atalina kyayogedde. Atalina kyayogedde. Ne kapo walinga toli nnyo muntu wa kamera. Kyava ku kino otandika okwagala kamera. Nzijukira waliwo twaliko ne Kayemba ne tujja wano. Nga mugenda kwogera ku mayinja. Era gwe watuyita otutankuulira entalo. Naye bwe mwayogera byonna bituufu. Ate mayinja yali ateredde. Ajja kutete yakuba Serena mukodono wange. Yakuba Serena n'aŋŋamba ebyobufuzi yabiwummula. Yabivaamu. Mbu yabiwummula. Oba bye byamuwummula nti nabyo bintu byabi. Naye baba kintu oyinza obutakiwummula kyo ne kikuwummula. Anti abantu tolina bw'okibaako. Abantu oluusi basaaga omuntu ojja n'omugamba ekintu kye bayita ssente kapo okivangako. Ekintu kye bayita ssente. Nze sitera nnyo kunenya muntu akyuserwa ssente. Ssente na mukazi. Omala ebyebyo ebintu ebimu omanyi advantages otuuka eno gye tuli ng'okuze. Nti wabaawo ebintu ebimu yeesiga kikunyiizizza. Naye n'ofumiitiriza n'ogamba ensi nga bw'etambula ne byolabye. Lwakuba ssente kati gwe Kasuku okyali muvubuka. Naye emyaka egikuzeemu naddala ng'owezezza abakale 5 myaka 5. Waliwo omutima kyo olumu lw'otandika okukkiriza nti kino kyennyina guyinza oba gwe mugabo gwange Katonda gwe yapa ku nsi. Manyi buli muntu ku nsi alinako omugabo. Olumu bw'otakkiriza nti gwe gugo olumu oyinza okuwemuka ng'onoonya ekinene n'owemukanya ate nakyo n'otakifuna. Kati nakyo oyimba olina okyegendereza n'ogamba Katonda aswa guno siri ku zero nga gwe mugabo gwange gwe yampa. Buli omu alinako omugabo. Kakati tonoonyanga nnyo. Mu myaka emikulu olumu bw'onoonya ennyo ng'onoonya kinene kisobola okumalako ekitono ky'olina. Musajja yagenda naye kasita yakuba Serena kye nasinga omusanyukirako. Ebisigadde binaamusanga ye. Kale. Ati yadda kullo oba yadda ye London. Bana nalabye ne gundi yagenze Henry Tigani. Yamaze n'abomba. Nagenze. Naye TikTok ogiriko. Omusajja okwefulukutola abo bamutwala nga kaguddeyo. Naye kati naye abaana balowooza mbu kwefulukuta bw'omugeza amatumbu kimuluma. Naye kwefulukuta tomuvumya amatwe ebbanga lyonna. Yabimanyiira. Kuyo kwefulukuta ng'omuleeseko bwino obulala naye mb'ow'amatu. Ayi. Naye kiki ennyawo kye yayogedde kyama? Oba yayogedde ki? Simanyi. Naye alabika okuba alina kye yayogedde ng'alinga akuba Alien Skin. Alien Skin alina abantu be ku intaneti okwo. Alina amagye. Kasita ojja booti nga gakwambala. Naye omanyi bw'obeera ng'omulwanyi w'entalo olumu nga Katonda akuwa n'oziwangula weewalanga nnyo okutinkuula obutalotalo. Kati n'oyo muto wange Alien Skin entalo ezimu azireke. Luno alabika okuba si ye yalukumyemu bawagizi be balukumye. Naye waliwo entalo z'ogamba si buli lutalo nti balulwana. Olaba ttiimu ezo ez'amaanyi ezo kaŋŋambe kati Arsenal, Man U, Madrid bw'ogiteekawo n'etandika n'okusamba egy'embuzi muno olumu ewemuka ku kyalo nga basajja bagyambalidde bagikubye eggoolo nnya ne batandika ogabano bulijjo bwe mutugamba. Kakati waliwo byokola ki byowerekereza. Twalinanga omusajja bamuyitanga Sebunnya twavubuka naye nga wakiwagoga bolaaba oli booti. Naye ng'ayiikiriza naye Sebunnya taddwamu akkubira bwereere. Naye lumu ayiikiriza waliwo akami bakayita Kakalema. Ne kamugaa Sebunnya toddamu kunjiikiriza kunvumaavuma otyo. Kyava ajja n'akasimbula oluyi. Essaati ne kagiteeka ku kati k'omumwanyi. Kaakuba Sebunnya eŋŋuumi egi ne kamutuulako.
Nkana amufumbukirira bikono omusawo gwe twali tutiridde emyaka enkeera buli omu agassebo kati ageza na nepankira kati bw'aba oli amukubye kati muto wange ali eni skin ekituufu alina bafolowa tomala gamulumba naye mpozi ng'ekyo teyakibaddemu naye obutalotalo obumu obuleka n'ogamba ezo ezimu sijja zirwana mu nsi muno si buli lutalo nti balulwana si buli kintu nti bakyanukula si buli lutalo nti balulwana basobola okumanya ennwanayo ne bagamba kasuku omulaba omukwata okugulu kwa ddyo oba omumazi kati ng'olwaniririre olwanyerwanye ennyo ne bategeera tteke wootwalira tekimu kyogaa ntale zimukanzireke noga nkanze esonyiwa anyway mbadde neyanjuka producer mbadde ntandiseka welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero ndi ne Kazibwe Kapo tulina topics zetugenda okwogerako za mirundi ebiri ojja kulaba esooka olabe n'eyokubiri tukubagana tate sebo luli ate mitwe gyegimu naye gikola banga okimanyi sooka obuuze kuba tulaba n'atuwuliriza abatuwuliriza no Kasuku Live balamusizza nnyo bannange bano nno bwe bandeetera ebintu bino by'okujja mu kamera nze nalinga soogera nga neesirikira ne mbalaba ne mutunka n'abantu naye omulembe gye gutuvuga gutulaza teri atajja kuvaayo musajja wo Mukasa namugambye ojjana nga ngenda bbaawo musajja wange bwe tuli ebindazi yangulyanga amandaazi emakindi awo asanga oyina essowaani y'emmere olaba kaana kajja kagaa nti omukulu agambye amandaazi ago mukaaga nago gongereko naye nno akwagala kyoba omanya kuba taviibwako 100 oyo omusajja bw'olaba agambye bakuweeyo manya akwagala kuba nze ntuuse wano siryanga ku 10 kya Jenkins amanye bakuuma ssente amanye bwe bakuuma ssente okuuma ssente olina kuba mugumu naye Kapo bannaye kati ekitegeeza Kapo tokubika luseke wadde ab'ebyenfuna batugamba nti ebyenfuna biringanga kagundi kano olusoggo ewayingiza wagazi wate wafulumya ziyitawo zenyiga bwenyizi okugeza okusokoola yange naye ngeno kigazi kiti kati naye bw'obikola ng'ekigoma nga ziyingira bwe zigenda ate oba onoosigazaawo ekitegeera naw olunaku olwaleero tugenda kusooka twogere ku ebya family then tunamala tujja kuleeta ebya music mu part 2 tusookere ku bya family waliwo omwami eyampeereza message naŋŋamba ayina mukyala we n'abaana kati omukyala yamusanga abeera ne taata we ne maama we mu nnyumba omusajja gye yazimba nga yabajja mu kyalo n'abaleeta kati omukyala agamba taata we ne maama we badde mu kyalo wano waffe nze naawe n'omwana omukyala yagamba abazadde badde babeera wamu babadde babeera naye era n'omwana waabwe mutabani waabwe ani yazimba awo omutabani n'abajjayo mu kyalo n'agamba mujje tubeere wano nga balwadde nga tannafuna mukazi kati baafuna omukazi ennyumba nnene bakkiriziganya nti eno wingi yaabwe eri wingi kebeere yabali kati omukazi agamba tali comfortable teyeetaaya bulungi emirembe tagiina kati kyekibuuzo olinga ambuuza Kapo mubuuze bwandibadde buvunaanyizibwa bwa mwana okulabirira bazadde be endabirira yanjawulo kakati endabirira y'okujja omuntu golabirira ng'obeera ddala naye kyo nno yakyate kirala bw'oba ng'olina wingi 2 ey'abazadde n'eyo omuzadde bw'omuteekako obuvuna osomulabirira wonna waali ne bwaba mu kyalo okujja nga mulwadde nga bamuleese nti omusembeze wali amalwaliro naye ekintu ky'okugatta bazadde bo ne mukyalawo kyabulabe anti omukyala kyagamba kyabulabe kati ye omusajja agamba ayagala abazadde baddeyo mu kyalo naye ate abamu bagamba mukyala dictatinga atya abazadde baddeyo mu kyalo bagende babalabirire we baali babeera anti kyekituufu okulabirira n'okusula ew'omuntu byanjawulo baddeyo mu kyalo we baali babeera bweba enju si nnungi omwana agitereeze bakadde be bakola ki we babeera naye toyinza gatta bazadde bo na mukyalawo tekisoboka kiba kikyamu
abantu boyinako okwagala bombi mukyala wo omwagala nnyo maama wo omwagala nnyo ne taata otoyinza bagatta wamu abazadde tebasobola coexistinga na mukazi wo kuba ndaba nnyo abakyala nga bayomba nyazaala ali naku zino byeyongedde kati omanyi nti ewakawo wano goba omukulembeze waawe kati osobola okukola obukulembeze ng'ofugiramu nekitaawo mugale kageeti akatono nagamba essaawa bbiri waba omuntu ali ebweru nga taata wate akyali bweru lusanywa kawalagi atuddeyo ne bakyaliibe asanga geeti mwagisibye siwe kusanga kitaawo nga walampa ekisenge obanga alayira nti wano wa mutabani wange alwanagana musirikale ku mulyango kakati abazadde omwana okulabirira mukadde we buvunaanyizibwa bwe ng'omwana gwe yazaalibwa singa obusobozi Mungu aba bukuwadde naye ate eky'omwana abazadde okusituka mubeere w'omwana wammwe ekyo kikyamu si kituufu balekere eddembe lyabwe nammwe mubeere mu ddembe lyammwe naye nga abalabirira we mubeera naye ng'omuntu okulabirira mukadde we oba taata oba maama buvunaanyizibwa bwennyini kasuku kubanga abantu balina ne babuuza nti taata yakola ki myaka gyamuyitako n'obudde bwe yamalanga abazaala nabwe mu bubale anti naye question ebeerawo oli akubuuza ani yamugamba atuzaali mwandibeddewo muti olunaku olaba gayaala babanga baali bagenda kujja kubonaabona gwe tomanyi nti ebintu by'okuzaala birina olunaku lumu oba bbiri kasuku obe nga togenda kuba ku nsi lumu obeezi singa oba waagayaalamu oba maama oba taata oba gwoba ogenze tewandibeddewo kakati kuba society gye tulimu kati obuuza otya taatawo nti ani yabagamba okunzaala abantu abamu kyebabooza kuba there's a situation nti tulina kye bayita black tax okuba nti kapo bw'ozaala oluweerera omwana ate omwana n'akuweerera ate naye n'azaala ate naye n'aweere kati kwegamba okugenda mu maaso ne kutabaawo buli kiseera olina ekikusika emabega nina okulabirira taata nina olabirira maama omuzadde sisuubira nti baaba kyamuweerera ebyetaago byenno si bingi ebyetaago bye zadde bisinga olumu nno Katonda abibajja nako ebyandibatwatteko ssente nnyingi asooka n'abajja ku sukaali nga tebamunywa tebanywa biwoomerera tebalya byamasavu abagobye ku nnyama na byannyanja ebyetaago by'omuzadde bisinga kuba kujjanjabibwa kubanga obulwadde bulumba nnyo abantu abakulu nakubeerako wantu nga yeebaka bulungi tebiringa bya mwana nti mutwala mu masomero mukola biki tebagenda awutu kakati obwo obuvunaanyizibwa olina obwetikka nomanya nti Katonda yampa bazadde bange buli muntu okujjako Katonda be yakola obulala naye omuntu yenna ng'ayina bakadde be nze mmanyi nti anyumirwa nnyo nga balidde kantu ku ssente ze nga ekintu ekyo yakiguze awulira nga emirembe gizze era oyo yaleeta bakadde be kyabakola abazzeyo babeere mu kyalo we baali babeera naye obuvunaanyizibwa asege nga bwetisse oba obbalabirira anti waliwo abamu abateeka ku pressure eyaki olina okunkolera kino olina okunkolera kiri olina okunkolera kino olina okunkolera kiri oyo omuzadde aba mukyamu omwana si kuyamba okulabirira ng'omuntu akaddiye buvunaanyizibwa we naye si bwa buwaze bwa muntu omwana gwe wazaalanga era wamukuza ategeera omuntu atategeera bala ati tekiitaagisa naye ng'omuntu gwe kasuka okulabirira mukadde obuvunaanyizibwa bwe gwe kennyini omwana oli investment yeri mukadde wo nga bw'ola abantu we bazimba emizigo ye yazaalamu mmwe kati abalala yo abaazimba mizigo ye yasalawo kuzaala n'azaalamu mmwe lwaki temumulabira kati sente ze yawanga bamaama bammwe abakuzimba mu mayumba singa weemuli okiwulidde sente ze yawanga abazadde singa yazimba mu mayumba kuba okuzaala waliwo ebigenderako kubanga asooka n'akwana maamawo sente n'aziwangayo n'aziteeka mu maamawo katate gomwagazaamu omubuuza yakola kyezo ze yawaayo zo tozibala kyabala abazadde tulina obbagambako naddala bamaama nti omusajja wadde omunyigiriza sente ezisooka gwe wazirya kati n'olwekyo mmwe abaana bazadde muli investment ye naye mwe yeeyagalira kubanga oyinza n'okugamba nti teyampeerera
neno okukuza obukuza kati gozadde ku baana okukuza obukuza omwana singa twawandiika nga lisiiti n'omulaga omugugu gw'ensimbi ezimugenzeemu nkutaddemu ziri ate muleke nakwewaana nnyo nti olabirira mukadde osente mmeka olowooza omuti gwa sabbuuni n'ekiro ya sukaali n'akadomola k'amafuta kogenda mu byalo mbola okoze nnyo ku muntu eyawangayo fiizi n'abaliisa okuva mu buto kubanga si bintu bingi bye tugenda nabyo ng'ogenda obbalaba kubanga nze ndaba mmwe bakasuku n'ebiseera ebisinga sente ezisinga ate muziwa waabwe wa mukazi wammwe kati gwenge wammwe waliyo gwe embaga n'ewaabwe w'omukazi omanyi nti eri ate gy'osooka okuweereza emiliyoni ku sayidi y'omukazi omuka agambye akakadde akeetemye eno tolina nekyo waayogedde ekyo ekintu kiva ku kikkapo abantu abeera ayagala ere sayidi emuwaane abeera ayagala ki simanyi kinyinyonnyole bagamba olwanira obukeekuuka ejjembe kitegeeza ki erwanira obuko ndowooza oba yali nte singa oba olwanira buko wakiri okuukako ejjembe naye otuukirize kakati okuswala ku buko kintu kya bulabe nnyo omuntu ewammwe tewaswaza kasuku gamba nti oyo mwana waffe leero talina oba yaleeseeyo 10 ne sente muzitwala waabwe w'abakazi omusajja taatawo ayagala busente buto maama we ayagala kasente katono takyayambala gomesi ya mitwalo 5 tayambala kakadde ayagala kagoye kakusiibamu nagenderamu mu kyaki oba muzikiti kati gogamba otya nti akulemye okulabirira olabirira mbala ekyo eyo topiki gye yakugambye omwami ogwo omulamwa abakadde abajje bujja waka tosobola gatta bakadde bo na mukyalawo kubanga obukulembeze bwe wakola ani abaabulina taatawo oba ggwe sayidi y'abakyalo olwo waliwo maama n'omukyalawo kati ani akulembera munne ate bamaama naye ye bannaye nayagala obuuzaako waliwo omusajja yayimba okusanganya zaalo osanga malaalo kyokka nno ekinsesa omukazi asobola okukayimba ng'aleze mwana mulenzi n'omugaa kati obulamu myaka emeka okufuuka nazaalo ono taawase abakazi kati bava ku kyekyo nolaba oli ng'anyigiriza mutabani wange tasobola kukola bw'ati tetujja kukkiriza kukola bw'ati fitina y'abakazi ne banyazaala ne mukamwana yavaawa bamaama bannazaala bamanyi bulungi nnyo abakyala be bakola abasajja kuba naye mukyala era abamanyi obukodyo no bwakozesa okugonza gwe ate ye aba n'obulumi gy'oli yakuzaala oli atayagala bikutuukeko naye aba yabikola kitaawo nga nawe kasuku bw'obeera ne mwannyoko buno obuvubuukirira kamaze senior 6 kakatandika ku campus nga kagandako gosinga okulwanagana n'abasajja abakakwana gwe kasuku kubanga omanyi okulimba kw'abasajja oli musajja kagenda okukozesa muganda awo obeera mukambwe ennyo kakati ne maama aba mukambwe ennyo ku mukamwana we kubanga naye amanyi abakyala be bakola abasajja agamba ono byali mukola omwana wange ate gwe atobira atoli mukazi naye yabiraba kati awo olutalo we luva ne watabaawo kintu nnyo kiri awo we luva maama ye agamba bagenda ozanyisa mutabani wange akabadi bamukozesa ensobi kuba mukazi amanyi kali n'asalawo aleeta amaanyi n'atamanya nti tekijja kusoboka kati noono naye n'agamba tekijja kusoboka kati wakani watabuka kati kyova omukuumira gy'omulabirira wano ne wabeera wammwe mukyalawo ne yeegazaanya nawe okukulembera obulungi toyinza kukulembera abantu ng'okulembereramu taatawo naye namusaba etuuka ku nnyooge oba tomukulembedde otya omukulu ye okugjako ebyammwe eby'abazungu kati ogambye ennyumba zaali 2 emu nga mwe basuula eri emu azimba emu ngamba ng'eddiiro lye libagatta bano bwe bagenda badde eno ekisenge kyabwe kiri eno ne bano ekyabwe kiri eno tomanyi ennyumba z'ennaku zino eddiiro liba wano kano ne kabeera nga ye ffumbiro tetukyalina dining wano ffumbiro eno ofulumiramu okudda ebweru kati kano akajja akatini ak'ekufumbiro kati bw'oyingira lino ffumbiro wano bataddewo biki wano kati wakati wano eno n'eno bisenge 2 eno waliyo ekisenge n'eri waliyo ekisenge n'eno
mukasolya kamunga mukasolya kamu moyina mukyalawo ne bakadde bo yes wano mu Buganda tekikkirizibwa nakukkirizibwa omukyala kizira bakadde bo okusula mu kasolya k'ennyumba omuli abantu abafumbo nga be babazaala si kituufu wano ewaffe simanyi mawanga malala kikyamu naye akwate bakadde babazeyo gye baali babeera gye bawangaalidde ate nabo tebalina mirembe emirembe bagifunira wali ku bataka b'oku kyalo be bawangadde nabo gwe kasobera ng'osobola ennaku zinaalowooza abakadde bakyayagala ebyo baagala mu kibuga ssebo nabo alabe ku mataala kino omuterewo kasola abenga yakayina yekka katomanyi biri mu byalo eyo obeera nga gw'olina sola nga TV bagirabirawo ne balyoka bakumenya ziyingidde mwenda tebaseguka bakyala ba TV ate bw'ogijjako oyogerweko bw'ogijjako leero ke baafuna ku TV omuntu anaafuna ku mirembe wano olwo nawo ne lufuuka buzibu naye simanyi omuntu yali akiwangudde ekya mukyala we ne bakadde be nga babeera wamu tekiriyo labirira bakadde bo ogwo gw'omulimu aguteeke mutima gugwe ogw'okulabirira bakadde bo abakadde bakaddiye nabo baakulabirira okuva mu buto kati bwe budde era Baganda baga nti olukula luyonko omwana waagwo kati bali mu muyonka kyekyo so kati mukama wange ndowooza message eyo ogifunye oli yaŋŋamba mbuulizaako kapo naye ne sitakufuna immediately nga tulina okuba ku kamera wano ekintu okimunnyonnyola akitegeere kapo agamba abazadde tebasobola kuba mu kasolya keekamu n'omwana ne mukyala we n'abazzukulu si kituufu n'akatono si kituufu n'omulundi n'ogumu tekisoboka kubaawo of course n'okwewala entalo ezisobola okujjirako ebyo byonna omuntu goyinza okuba naye ndowooza abanga jjajjaawo kati jjajjayo aba talina fitina bajjajja Katonda ate kati sina fitina nga gwe booliyita mama aba talina fitina ku mukazi we aba akwagala bwagazi gwe akwagala nnyo nga protecting interests ate teriyo muzadde yali akkiriza nti omwana we yakula buli kaseera yakulaba kasuka omuto alaba muto balaba ffe tulaba nti ekisajja kikuze era baŋŋendeka bagamba banaye mugguleewo omwana wuuyazze kakati aba tayakikutuukako kyonna kyekibayombya n'omukyalo ono naye bw'omukuumira eri najja nga bugenyi waliyo abakyala abamu waliwo bamaama abamu abakkakkamu batono nga ye tafaayo aba alina kyakuumidde ku mutima nga tayagala batabula naye bingi by'abaalaba jjukira yalina obudde bungi ewaka asiibawo abiraba n'agamba sijja bata naye nga bimuyisa buyinza n'omukendeeza obuwangaazi kati mukuumire eri gy'atalina kyalabira yabeerera eri nga ne baawulira buwulizi agamba owaaye be bamanyi ng'asobola okuyita nti nawulidde mugendengayo kuwaaba nsonga naye nga ne gwe bawaabira ssentebe mwamuteeka ate mu nju aba akyalamula ensonga oyo taata ate nga naye abeerawo wuwo tayinza giramula ate omuntu g'okulembera anyigirize mutabani we g'okulembera wamuteekawo baba kyakugambako dadi ndowooza omulaba akomawo ku 9 taata n'agamba ekyo kirimu ffe aboolugave tetufugikibwako ddala ezo saawa 9 akomawo mangu mama agambe saasulangayo wiiki tyamu nayo erina okuguma nze taata wano yasulangayo omwezi era nga yateekawo akasente ku dduuka awo naye lwaki abakyala balowooza nnyo nti abasajja tulina kuddira kumu ekyo ekintu nange kyanneewuunyisa gono gowoza neiba mbu neiba akomawo mangu omanyi ki obayo omulimu gwe ku ssaawa babeera boogera byakyo ebyekisiro asaba bange ono gogamba kumawo asaba busaayi waliwo asaawa ekiro nga ogwange mulala ng'asaawa misana 12 baba bannyo tebakyalaba nga watotandika mugeza tata gundi ng'akomawo 12 kwemu abayingidde nende kyaki sitategera nkokkapo kati mwe muli basajja abakulu kinyinyonnyolemu ekintu kino ekyabakazi okwagala abasajja okuddeeka amangu kiki aba akumiisinga kuba teboddayo era otuulaawo nadda ku ssimu buba ayagala kukulaba awo ate era bw'obeerawo ennyo mu covid-1 baatutamwa abakazi layira watuka nga bakooye buli kaseera bwe weetala mu kipale ekimpi bwe weetala budde kipale kyasene kakati ate era bw'obeerawo ennyo ate era kwegana kye baagala si kimanyi kati awo omuntu n'akola atya olina kubalansinga
ate ne bomanyize nnyo omukazi okuddangayo nga bukyali buli nnaku nakyo si kituufu. Si kituufu. Ate osobola okubeera nga buli kaseera oddayo buyise olw'emirimu. Ate lozeeyo nga bukyali ne bakubu yennyini n'akwebuuliza ekibuuzo ekiraga n'agamba maama ndowooza gy'obadde wagenze bakwefuulidde n'otabasangayo zino ssaawa 3 okomye ng'okomyewo bukyali no weebuuza oyagala ki ate nga bw'obyogedde babyogera n'omubuuza oba ayina amagezi ategeera olina leero gy'obeera bulijjo tebasanzeeyo busanze oba baakugobye n'ogamba kakati ayagala ki ate bw'olwayo nti wano dda bukya naye nga mu byonna naddala kati abakyala bo bagaabugaaba n'abaami mu nsinga kati bweri neeno enjiriba y'ensimbi ezikyakyalabika tolina bw'otuukiriza mukwano mutuufu na kunoonya ssente tebisobola balansinga waliwo ekikyama abasalawo okutuukiriza omukwano mu bujjuvu bwago osobola mu maaso okubuuza bye wakola ate n'abasalawo afiire ku ssente bufumbo olumu bufa naye ng'oluusi oba ku mulamwa kubanga bw'odrivingi bw'omukyala by'ayagala ng'ate bwe byandibadde ku mbeera y'ekibuga kino tosobola kuba kasuku baali bakubiddeko ng'onootya okutuuka ku geeti n'okyusa ate emmotoka ne batamanya nti obadde otuuse n'okutuuka. Nze bankubira nno ne ku 8 waliwo mu tayimu y'obululu nga kidiiru kibaluka olinaga akasuku nina gye napoloose naye omusajja tumulaba 10 n'ofiisi ayingira 10 za kiro. Kakati awo eyabaza mami mu mutwe atandikira mami anti babadde baŋŋambye ono nga mpise ŋŋende naye nsaba mu nsonyi omukazi olw'ekyanga oli ate ng'omukubira muga sikyazze tunaalabagana enkizo zifudde ogenze kutereeza mami tanyiiga kyokka enkeera n'alyoka agamba tetulina kyakulya kati olina okubako kyoliko nga oli direct ku kyo nakyo nooga kino kikira kikyama tuli kitereeza mu maaso kuba obudde bw'okupakasa emyaka girina ekiseera wootuuka nga wankubadde oyagala nnyo okuzinoonya naye ng'omubiri tegukyasobola kati awo wendi buli kaseera mundabako naye obudde buno obw'abantu nga mukyali bato anti bagamba ate awo tayimu eyo egenda otuuka ng'abaana bavuddewo ewaka naadde njogera ne Seimo nga mugamba nti nze omwana wange Kawalaata nga muganza omwana wange bw'alikola speech omanyi balina speech ze bakola twagala okwebaza dadi we bali tuweerera nakutubeererawo ne bannangako ensuso njagala okwebaza maama wange banaye mami nanteeramu apeta nanteeramu emigaati najjanga enkuba efuuyirira najja ku vidya tulabeko n'okitunuulira ekisiru n'omubuuze yamuwa ssente naye ssente ze baagulamu ebintu mbadde yaba owaako ensusu anti olwo bagamba dadi teyabeerangawo musajja atwali ku kkuba avuga kimotoka bwakijje mu Mombasa bakisule Kampala ate nno Katonda akuyamba buyambi abaana ng'obaweeredde bayinza okusasulamu obuwuulu butya ng'obaweeredde bulungi bafuna emirimu kye basooka okulabirako dadi maama twamuzimbidde wano aveewo kubanga yatuyitiddemu muyombayomba kokananga bakufudde mu wuulu nnyabwe bafunye bamuteeka obusobozi baabufuna yabayitiddemu kitamu antawaanya n'omagamba bannange ffe bwe tutyo bwe tukaddiye tukuze mu kuyombayomba naye tubakuzizza nga tebakyawulira kakati oba otwala maama wo n'omujja wa tata tomufudde mu wuulo naye nga takusasudde mu kiki wamuweera ofuna obusobozi beeba abaana onno obeera oyagala kutta musajja obeera oyagala mutta kuba kati gino emyaka gye gyonna gy'akaddi atuuse yamanyi oyo omumuggyeko mbolo lwe balaba nti obonyaabonya nnyaabwe emyaka gyonna gyemubedde nina mukwano gwange yali be bati ne taata we nga takwana kawala kalala tekazadde n'erinnya yali ejjako erya taata we ngabola nti nze Musa kazibwe n'aganze kati simanze Musa
kaziba nti mubeera banyonyi nze musanyago kati ngekiri mu gisako ki ati yanyigira taata we yagatta ku maama we n'afuna omukazi omulala kati ye mu kufuna maama we nga bagenda omuzaala ate taata ye yeebuuza kwani ali yamugaa ti waliwo akakiiko kwe twebuuza ali eyo alayira nze ate taata we w'amaanyi naye alayira nze omusajja oyo yambuuza ng'abyogera nga naye musajja yabuulya taata we abaana baalizaala ne wawa abazaala kati mu lukiiko lwa maama we ne taata we budo yalulimu ate nze mmanyi kati bamubuulira nti tugenda kuzaala ali eyo awaga sirisonyiwa taata wange taata we namusanga nawe namusanga nangamba waaye muganda waali atya ne mugaa yakukoowa nangamba oyo amala budde nze nina ssente anaasikira ki wangi bw'aba ayagala yamaya kasita baazadde mulenzi anaasikirawo awo gwe nazadde naye mulenzi anaasikirawo ne kakati njakubuuza omanyi nti oyo yanyiiga omwana talina nsonga n'emu yaddeemu bwe ennaku zino beenyiiza mbu taata yakwanye hawusigaalo n'omugaa hawusigaalo ye si mukazi hawusigaalo mulimu ebyobukazi afaanagana n'abalala mulimu ng'era emirimu emirala kati tukwana mirimu buli omu kuba alina omulimu olwoya nti yakwanye maneja yakwanye andi kuba byonna mirimu bwe bawulira nti taata yakwanye maneja kale kaleko taata yakwanye hawusigaalo taata n'atuswaza baatyo meeting ne zituula kale n'abasajja abanafu nabo ne bagamba baabayise mu meeting nabo ne bajja nze oyinza okumpitamu eyo meeting kazibwe ne lwaki temukolayokko omusomo gw'abasajja kwanze nnyina abasomesa benjagala abagenda okuyigiriza abasajja obugumiikiriza tukolayokko omusomo gw'abasajja musomo ga bagenda okuba abasomesa mujja kuba mwami Sserugga Fred Katumba Thaddeus ne Joseph Tedde bonna nga bw'oboogedde be bagenda okuba abasomesa b'omusomo ogwo okutuyigiriza babeera batya n'abatya nange tola nti nnyina ebigambo kolonja kutuula nga mpuliriza buwuliriza saagala kwogera kigambo n'eki producer wandiika tugenda kukolayo omusomo gw'abasajja abasomesa obategedde Fred Sserugga Joseph Tedde Thaddeus naye Katumba ye yeetaaga okugukola kwaba ani ateetaaga kugukola naye bonna beetaaga kuba Sserugga yaguma kiki batayiseemu Sserugga yaguma waliwo ono omusajja yaani ono omusirikale Kiiwa banaye Kiwalazima yajooga Sserugga bannange naye abantu bayinza okuba bo tebakimanya bulungi balala by'amawulire abantu abo mbawe respect ekintu kyovola nkugenda nti beetaaga tukola omusomo nga bebasomesa embeera yaabwe tewali abasajja bagisobola batono kuba eyakiiwa nagimanya kuba nali ku saidi ya Kiiwa ebiseera ebyo Kiiwa ng'atugulira ng'osekula Sserugga Kamala nga tulya netunywa Sserugga nansanga nanga akasuku kino ate nenzire wa Sserugga omukazi ate ne tumuzza Sserugga nkyamubanja n'omubanja mwalwana olutalo alina ennyama enyansubizayo kiro z'ennyama ezi ne guno gwakasizifunanga naye twalwana olwo olutalo abo abantu muyina kati Joseph Tedde ye nakola naye interview awo lockdown yeyo ey'okubiri betumala interview nannyumiza abantu abo nali manyi nti mutwe ezemba yina ngamba abantu bano lwaki beetaagayo omusomo batusomesemu kati ate ye Thaddeus embeera eyitwamu etya kati ate omuntu ate gw'olina okutya ennyo ye Thaddeus Katumba kuba ate ye yakwata okuva ku zero mpaka omuntu waali n'amufronting lockdown ye yasooka Thaddeus yali asula wali ku gundi omusajja nga yatundawo n'okutundawo yaguza kalungi omugagga wano ku gundi bagita batya ova ku back for me awo waaliwo gundi waaliwo Platinum Wellness akafaawo Ojes Motel era bwe namusanga awo musangawo emirundi egiwera ng'asula awo waka byatabuka ng'ewaka omukazi ate yali dereeva we ye yakwana omukazi ebigambo ne biddero ate n'amuwasa
kazi bamututte paka Dubai era nayo story eno nayo yali ebyawo kakati omuntu we bati wabanga akomawo mukazi ne baddingana ebiseera ebisinga tebetaagamu omusomo abo beetaagamu naye ku luno balako kuba beeta ndowooza tomanyi nti baddamu ne baawukana Tadias n'abalekera eno yabalekera oba wa mukazi wa Tadias wali wa Tadias Makindye ate omukazi tasula eno uwa mukyala yazimba eneno ngewa mama fiine yo Ebulenga ate nayo bwali wa Tadias we baŋŋamba buwange bwe nawulira mukazi ono yafunamu ku ssente omukazi yafunamu ku ssente era namusanga jjuuzi naŋŋamba bannaye kasiko oli otya onkyazaako ddi naye nja mukyaza abiŋŋambe wangi ate olwamala omukyaza ate ng'okyaza Tadias sijja mukyaza agenda kukola musomo oyo omuteresi agenda kukola musomo gwakusasula eno kati ebintu byabwe biri mu public domain tewakyali kyakweka buli omu abimanyi babyogera twetaagayo omusomo ogwo oguleese omusomo ngukuba ogwo munene abasajja bayige bayita embeera ogiyitamu otya singa omukyala bamukuwasaako ng'oli ku mulimu omaye okukubira essimu ng'oli ku mulimu wage omukyala wo wuuno bamuwasizza ani oyo gwe bakomera ate abakyala abo basiibula agawuli abuuzi ono bamuwasizza n'obuuza nte bamuwasizza bonna basatu naye kiwa yeekola ebintu kukusaasira naye yalagawa naye Seruganda akolima nti kiwa oyinza watali mu ggwanga ayinza okuba yayitamu naye ne kusaasira yayitamu kusaasira naye ali Canada ku kyeyo ate nze ndabanga ensi bagamba etandise obbawoomera osaagana ensi kuwoomera obomba ensi bw'oba oyagala kasita Stasha yagenda ebweru Stasha we yagendera twali twogera yakkiriza n'ayitamu omubali gwali gutabuse naye nze ndabanga eya papa teyapapa Stasha yali akyasobola okufunanga miliyoni 2 ku mukolo ewiiki waba n'emikolo ebyesiza miliyoni 4 miliyoni 4 naye ate Stasha yali taata yali maama omuntu nga ye taata nga ye maama gw'omanye ekibeeraawo ate ezo miliyoni nno 4 ziveeko kapo kati olunaku olwaleero omwezi okozesa ssente mmeka ewuwo nyingi abantu bali mu Uganda wano nze natuddemu n'embalaabalamu ssente ze nkozesa omwezi ne weebuuza ne gy'ozijja ne gye nzijja ne ŋŋamba Katonda n'anviiramu wano mba nina kufa wangi mba nina kufa nga tokyayingiza mba nina kufa naye ogumiikiriza okubomba buli kaseera ndabamu babomba muoli oba waki abantu bambalira buli wekutula bweti ŋŋamba kasiku nga ndabamu babomba ebiwandiiko byonna ndaba biri sayidi okubomba konsobola naye kapo ntya otyaki nze ensi ze ŋŋenzemu ze ntambuddemu bannayinza abo abantu abali ku kyeyomba w'ekitiibwa kapo gomanyi kati ffe kapo wano tumanyi nti edda twabeerangawo ng'osobola otunula booti nogaa leero benkubirayo kapo nampa 5 enkyanja kkubirako saasira luli nkubira emiisaaki biki ogenda olaba omwezi guweddeko nga buli lunaku olidde onywedde naye gwe abo abaana bagenda eyo oli nga tamanyi na waagenda ssula nga tamanyi na mulimu gwagenda kukola n'atonnya bw'ati n'abeerayo nga ne gwagenda okukubira mpaayo tamuyina naye kati bw'otuukayo ng'obombye otuukirawa anti byezisimanyi byo byembadde nkugamba oba obayo ne mukwano gwo Kasuku nga ye yagenda dda anti ne mukwano gwo bwa eri sisitimu engeri gye zikolamu kati olwa Efurisi beekubya abasuubuzi enduulu ze sisitimu zeeri nti okeera ku makya nga bakulaze nti bw'otakola tojja kulya ate ssente z'okola mu buli emirundi egisinga okujja ng'okola emirimu giri egyakabi batera okukolera ssente nga zimala ggwe ng'okwakomodetingirako kapo oba weenyigiriza nnyo kati mu buli mbeera omugenzi emisolo gyonna sigo tosasula masanyaze tosasula mazzi tosasula intaneti byonna babikwatira wali ku musaala butereevu anti baŋŋamba bw'ogenda kati nga Amerika oli ye ku nnyumba ateekako buteesi kaadi
gwe b'otasasula ng'oluteekako kaadi tup ng'ekulaga red teggulawo genda omala okusasula ebintu by'abandi bw'oteekayo gaasi basobola okugamba gaasi osasula mwaka bw'odifoltingamu nzeeyongeramu bw'oba osazeewo nti osasula ya mwezi bwe nawulira mbu bw'oba osasula wa mwezi nga 3 bw'otateekayo nga lwe wagamba nti buli 3 gaasi tomusangako tayaka amasannyalaze ngera wala yakowaffe owawano gwebo z'otaddeko beziggwako tewayaka kati lwakuba nti enjawulo yaabwe bo kyekirimu emisolo mingi n'omusolo kyegukola bakiraba kubanga mu nsi wano ebisinga otuteresa ssente weeraliikirira ddwaliro ne weeraliikirira abaana okusoma ebisinga okuba ebyobulabe ennyo kati ate bo babifunanga byabwereere tuba omusolo bagugenda ne wano kiki babatereeza omusolo si kyekikulu newegugenze naye otuuka n'oguma negwe n'owuli amwakuŋŋanyiza omusolo gwammwe mwebaga nti omusajja abbye tuliyoni ya ssente nga gwe gwe tukuŋŋaanyiriza omuntu omu. Nze abasuubuzi bwe baali bakaayana kye nalabamu kyali kimu ndowooza kye baali batya okwogera baali bagamba omusolo tugusasula naye gukola ki kyekizibu kati abannayuganda abasinga kye balina gwe tukolera amasomero ga bonna basome nga gasomesa nga standard yenkananagana aga private otukolera enguudo nga nnungi mulago kirudduwa tusange nga obujjanjabi bulinganga bwengenda ensambi oba ekibuli oba wa mutawaanaki sente z'omunsawo ziba zingasa ndowooza kufuna wakwebaka na kufuna ngoye nakulya n'ebyana n'ebyana tebyana kati bikyala kuba kati baŋŋamba ate eyo mu bazungu seba okugwa ku kyana ffe tubeeramu wano musima kiikyo amasanyo ya matono naddala ku basajja affe abagenda ku kye matini bw'osobola omumala omwaka nga tolabyeko mukazi yeeyambudde naye kati kazuku awo tebayinza okutwala ku kitanda nze basisobolayo basisobolayo kuba waliyeji omuntu yanyinyonyola Amerika naŋŋamba osobola okuba otudde nga wetudde wano omwana najja nga ali kumpi bwereere ngayambadde akagoye kali transparent ena amabeera ataddeko butesi kantu wano nywanto gy'otalaba ye atambula agenda naye nga tokkirizibwa wadde okukola effumu ne balikulabako effumu likaziina ng'olikoze bakubuuza ki ekikozesa effumu likaziina nekasukoba nze nkubuulira kiri eri mwemugenda kuseka muwakali nze nkubuulira kiri eri likaziina lyeritya olyoka otandika okwebuzaabulakyo tebakikkiriza munogolefu mulikazi kati gwe teberezaamu omwaka mulamba nti ate omuwala bw'omufuna ezimuleeta n'ozimuweereza najja ayina omuwayo n'enkalu kuba kati ate eri bagamba tebaagala byakuwasa kuba ate bw'owasa obwo nabo buzibu bulala buli awo omanya ogenze kukolera bwereere okitegeera birekayo nga wabiwa omuzungu takibola bwe bajja wano baba bakambwe abanga enkoko gye basomedde akawungeezi naye baboogerako bamuva Bulaaya sayizi ntini n'eddakiika ntini muzira oba muzira bagamba nnyo bagende ku gundi Shukura noono musajja wange waswa owa Putulu tebaagala be bakola ku nsonga abamu babeera bubi ddala nanayenza abantu abali ku kyeyomba w'ekitiibwa ne bola abagamba nti bintu babibamu akabanga katono bakola nnyo budde bwobutawummula obubambi nabo basaasira olaba kati nze wano waliwo abaagala mbakolere ku radio ku morning show okeere bazze ne ssente nga zo kale oziraba zezzo naye okuddamu okkeera kwoti sikyasobola kkeera kapo ate osula otambula ekyo ne bekivaawo ate ku makya olaba kati ffe kapo bino ebintu byaffe bye tulimu kati olaba ku Friday nazuukukanga nti Friday kansiibe wano ewaka sirina gye ŋŋenda kulaga oba oli awo saawa nnyo oli nakkubira sooka oggyeko wano katini nagenda okujjukira nga saawa 8 gwa kiro tosobola kuddamu kkeera naye era abantu abali ebweru abo batya omuntu amala omwaka bw'oteekako bano abaana bawana ewaffe kati abaafuna ne raama raama kiki raama kiki abawantu baana bawano abawala nga boolaba abasajja
nga bw'olaba nti omuntu ayambala nnyo empeta n'eraga weeyita abantu bafuna ddala ama ku busajja nga kondom zakolawo weeyita nga yakolawo akakomo omuntu ono ayambala nnyo empeta wano akozesa nnyo obupiira busalira wano kati omuntu yafuna laama oyinza omuntu anaamala omwaka aba agenze kufa ati lwakuba ekirungi ekiriwo kimanyi bagamba nti bw'ogwa mu nsi ezo osooka n'ogwawo ku bikaddekadde ne bikuwasa kino bekikuta kiriyo kikwala kane bamanyi mu community awo ne bagamba oyo taba mu kifo kimu anti oba okyamuka weyingirira emyezi 6 nga bakola tokyali kiri supu aweddemu ne bakuteera ensi nga tekyali akuyita nga tekyali ensi n'olyoka ogitunuulira oti n'ogamba nkoze mulimu nayo neekuddiza kati awo n'olyo anyway bintu si byange buli wamu naye nze nkwewuunya butabomba ensi ffenna twandibombye naye buvunaanyizibwa nti tuli basajja bakulu obuvunaanyizibwa bwatusukkako tolina woobuleka yadde ewiiki y'emu n'ogamba kati nze okyampitako kaŋŋume naye kati mmwe abakyalinamu agabomba mmwe sirina gwe nsekerera ng'abombye sirina gwe nnenya tugenda komaano olunaku olwaleero Part 2 ogenda kuba ogiraba yeddako wano tugenda nywamu amazzi katini tujje ne part 2 tugenda kuba twogera music wakitakyanyuma music wakitakyatambula music wakitalinga bwe yali luli kati ate music yandinyumya atya nga abantu betukolera bennyini we tugenda otandikira awo so until next time mubeere bulungi mweraba